bonga bo group ebiri ya Mpuuga ne munne alongside ya Bobi Wine. Yo Bobi Wine abasinga amanyi bakkiriza era tebalina kye bagenda mumukola. Ekino ennyo esibayinza wali kye bayita clinging okuwalampa. Bayinza okugezaako. Clinging kuwalampa. Kwe bayinza kugezaako bugeza. Naye ng'ebya ddala tebalina kye bagenda mumukola. Naye nga basobola okumukunyulako kye bamukunyulako. Ekitone ennyo nabo bakole vibe mu regions nga Masaka banoonyeyo obululu mu regions endala around Erwero ndate tebalinayo gezi. Kwe Greater Masaka bajja kweyagala era kye mmanyi bayinza n'okukola ekibiina ekyawe wana Hon.Mpuuga Abed Bwanika kalinga kyaga kye bazzaako. All indicators are showing katoza bayinza okuddayo. Abaliwa. Mpuuga ne Bwanika okudde wa Bobi Wine. Bachemayoti. Kyekyo kati ate tebasobola kwegatta ku NRM. Yes. Tebasobola kudda mu DP. Misinde. Ate tebasobola kudda mu kyalo okulima mboga. Kati balina okunoonya bye bayimirira. Era mu kunoonya balina onnoonya force eyabwe bayamba. Kweba basinzirira. Ne tugamba nti force zino zonna eya omuntu wa bulijjo gwe tuyita mwana oyo tebabiriimu. Kuba mwana ye muntu atwajja ne unakubirawo engombe wakirabye Masaka. Ya mulumbye nampira ne Masaka byonna byongamba. Soka tuyitamusobola muba mwana taliyo. Ne tugamba force ya government wetugaita sola kuddamu NRM. Kiza NRM tebiriimu. Twogera ku Abed Bwanika ne Mpuuga bitugamba. Then DP force yali ya party nayo tasobola kuddayo. Kole waito omujini. Omujini kiki? Nti ebiseera ebikadde abantu basenguka nga bifo ku bifo. Naye babanga ebifo bibawumuliro zijabanga miti eminene ennyo. Gye bayitanga emijini. Okay. Naye kati abantu abolusi we batambulanga bamanyanga tugenda vaawo tugende ku kyalo ekiddako ku mutalo oguddako. Tebayagaliza abamu ab'emitima tebayagalizanga bannabwe kuwummuliranga awo. Bayonoonanga olusi ne balekawo obubi ne bacyankalanyaawo ne beeyongerayo. Omulala aleme kujja ate kufuna kisiikirize naye obuzibu bwavanga kwe kutambula baba batuuka mu lugendo bakane gye mulaga nno waliyo obulwadde bwa kawumpuli. Kati ngate balina okudda mu mujini we bayonoonye. Kati bano bagenda boonoona mu mijini bayonoona omugwa DP ne badduka. Kati boonoonye mugwa Nuupo bali mu kudduka kize tebakyasobola kuddayo. Kati balina okukkiriza babeeko we beekwata. Bafuna omujini ogwabwe ate ng'alina okugubasimbira ali ogwo ye Mmengo. Media we bali kubeeranga kooli era nga bulijjo tubeerawo buli lwakusatu. Programu eno ebeerako ku YouTube ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ne Bagaman Tibaga Rasta Nabweru Nansana bingi twogerako ne Rasta ono ate bingi bye mumwagadde naye olunaku lwaleero ng'agenda obbaboozaako tugenda kwogera ku lutalo lwa Nuupu lwabadde Masaka. Sajja bikubye ngumi kwata kyani kya principal kyani kya mpulira n'abamawulire bali bataddeyo dda okuwaba kwabwe bagamba nti bakubiddwa ejje lya Nuupu lyabakubye so twagala twogere ku nsonga ezo. Kigenda kugonjoolwa kiki ekyabaddeyo wakirabye otya sooka obambulizeeko. Representing Ziwahamza Chewine Rasbag Nansana Municipal Ghetto Team era mbabuuzaako musajja we Nansana alongside Fik Media. One love and respect. Amina neyaza. Naye abantu abakumanyise bo bangi. Kweli. Koboleraga Tibaga waffe. Atate bali mmanya abamujja nakutya we bali manya nti oyo omusajja weta Babangida Ibrahim Babangida Nabweru yasomera ku New Style ekawala. Ate bajja kutya bagabane onomye yo nga yabula. Kwe identity ziribi walo ndi Tibaga ne ati naliko Babangida Nabweru. Atate je bali New Style senior 1 senior 2 senior 3 eje emyaka gyozoganya. Okay baba. Soka nabo bajja kulipira eggali yaffe ojagala support eri. Nto esiye Babangida ero bagamba nga bugambi yoyo. Ngabanga nabo mubega takuchendo. Yama. Masaka. Mwana Masaka yabadde so disappointing ku ludda lwa opposition. Yade disappointing. Ku ludda lwa opposition so disappointing. Tewali yafunyemu. Bonna bafiiriddwa. Era government yafunyemu ttaano. Omanyize nagali msajja wa reality. Kati gwe singa abasaba naddiini bakubagana mu kyakyo lozaani afuna mutugezi. Era abasitaani. Sitaani yafuna. Kali sitaani akwa mweyuza mwekka mu ddiini. Abagoberezi ye sitaani nga ddali nga abaperereza wama mulipire wano.
so kati kyonna kye baakoze e Masaka ebyaddala baafiiriddwa bonna naye ate Museveni yasinze okufunamu gavumenti olwo NRM yafunyeemu olw'ensonga abantu bonna abaali bakungiddwa okimanyi Bobi Wine from nowhere to someone yatalina gye yava mu byobufuzi yava mu ghetto najja mu byobufuzi n'abeerawo Mpuuga omumanyi kuva Mengo omukungu omu balina ebitiibwa okuva dda abeera mu system Abed Bwanika omujjukira kuva eri mu ddiini yasooka kuba pasita n'adduka tumuya projekiti z'embuzi n'amaliza nga PDP simanyi biki n'alippira Nuupu so buli omu alina ligaseye gy'avudde okusinziira ku sitayiro ye ne basisinkana bwe basisinkana ezo zonna effort zajja n'abantu buli omu alina beyaleeta ate era buli omu alina mu sekita mwe yabajja mwe yava nabo nti abalina sympathy y'eddiini ebo ba Abed style then Buganda Mpuuga omuntu wa wansi Bobi Wine kati ate nga bano ababiri abasigadde balinamu omuntu wa wansi Buganda ne Mpuuga sorry Mpuuga ne Bwanika abagoberezi baabwe balinako abagoberezi nga bawagizi ba Bobi Wine era bo group ebiri ya Mpuuga ne munne alongside ya Bobi Wine yo Bobi Wine abasinga amaanyi bakkiriza era tebalina kye bagenda mu mukola ekinene nnyo esibayinza waliwo kye bayita clinging okuwalampa bayinza okugezaagezaako clinging kuwalampa kwe bayinza kugezaako bugeza naye ng'ebyaddala tebalina kye bagenda mu mukola naye nga basobola okumukunyulako kye bamukunyulako ekitone ennyo nabo bakole vibe mu regions nga Masaka banoonyeyo obululu mu regions endala around erwero ndete balinayo gezi kwe Greater Masaka bajja kweyagala era kye mmanyi bayinza n'okukola ekibiina ekyawe wana udde Mpuuga amini Abed Bwanika kalinga kyaga kye bazzaako all indicators are showing katoza bayinza okuddayo abaliwa Mpuuga ne Bwanika okudde wa Bobi Wine bakimayoti kyekyo kati ate tebasobola kwegatta ku NRM tebasobola kudda mu DP ate tebasobola kudda mu kyalo okulima mboga kati balina okunoonya bye bayimirira era mu kunoonya balina onoonya force eyabwe ebayamba basinziirira ne tugamba nti force zino zonna eya omuntu wa bulijjo gwe tuyita mwana oyo tebabiriimu kuba mwana ye muntu atwajja newo nakukubirawo eŋŋombe wakirabye e Masaka yamulumbye nampira ne Masaka byonna by'oŋŋamba so kati oyo tamusobola muba mwana taliiyo ne tugamba force ya gavumenti we tugaita tasobola kuddamu NRM kiza NRM tebiriimu twogera ku Abed Bwanika ne Mpuuga bye tugamba then DP force yali eyaparted nayo tasobola kuddayo kole waita omujini kiki nti ebiseera ebikadde abantu basenguka nga bifo ku bifo naye babanga ebifo bibawummuliro zijabanga miti eminene ennyo gye bayitanga emijini naye kati abantu abo oluusi we baatambulanga bamanyanga tugenda vaawo tugende ku kyalo ekiddako ku mutalo oguddako tebaayagaliza abamu ab'emiti mibi tebaayagalizanga bannabwe kuwummuliranga awo bayonoonanga oluusi ne balekawo obubi ne bakyankalanyawo ne beeyongerayo omulala aleme kujja ate kufuna kisiikirize naye obuzibu bwavanga kwe kutambula baba batuuka mu lugendo baga naye gye mulaga nno waliyo obulwadde bwa kawumpuli kati ng'ate balina okudda mu mujiini we bayonoonye kati bano bagenda boonoona mu mijiini bayonoona omugwa DP ne badduka kati boonoonye mugwa Nuupu bali mu kudduka kize tebakyasobola kuddayo kati balina okukkiriza babeeko we beekwata bafuna omujiini ogwabwe ate ng'alina okugubasimbira ali ogwo ye Mengo singa Mengo wrongly place battles amapesa n'agabala bubi ku lwa Mpuuga n'Abed eyo group gye tuyita Masaka force Abed Bwanika tebalina next Mengo yeyina bayambako okuddamu okufuna vibe tebalina next kuba esaawa zino si mu bubi nze nkubuulira ne bwebamme si mu bubi ne bebamme tosobola kukwata ku Bobi Wine because Bobi Wine is no longer Buganda simanyi Muganda you get the logic kati munna Uganda politically naye Abed Bwanika Mpuuga bano simanyi Lutamaguzi banaka babeti kamya abo nde ya still musakoziza sorry boti nambozi abo nabali musakoziza tribalism kati awo Bobi Wine yasukkawo kingaite ekisoka wali tebalina kibagenda mukolako olw'ensonga force gye balina ntono ku Bobi Wine force gyafunye
kati lwaki gavumenti efuniramu wewanga Bobi Wine tebalina kibagenda mutoolako akati ye Bobi Wine nga Bobi Wine tubali twogera tebalina ababiri nga bo tebalina kibagenda mukolako naye olw'okuba group ya NUP kyebayita NUP party ebadde ne solid team kwe abantu ababadde awamu United People abo bebeekutudde nti mwababiri mba mulwanagana Bobi Wine side n'Empuuga side temugenda wangula Bobi Wine temugenda mukola. However, we mwegatta awamu force gye mubadde ne tosobola sigala united waliwo afunyeemu ate aliwo kati agamba yes kati ekyewuunyisa singa ne payroll simanyi piraawe ebaddewo eri ebadde egenda bakuba gaasi naye baagisokoola mukulu agenda buddayo mu magye simanyi gwe oli minisita gwe genda eno Kibanda n'agisokoola oli ng'akafoosi kerese kangi ate ekola eki omukulu yali badde atwa n'apuluvinga waka asooka ali akutte muli alagiye kati otugambe eki so kati logic aliwo singa babadde bakubana nga babiri baba bakubagana bo nga bo tebasobola wangula Bobi Wine naye ate nga NUP party eruzinze kinene over NRM era abantu abamu bagenda kati waliwo group kati bagenda kugyawo group z'abantu ba mirundi esatu abamu bagenda kugenda ku group empya etandikibwa abo ab'e Masaka naye nga bavuddemu NUP bajeegatteko ey'Abampuuga ne kitegeeza NUP nga NUP party yeba eruzinze apart from kire ekyabiri kye tubadde tugamba tu waliwo abalala abagenda okugga baddeyo mu NRM bagende gye twajja kiyise oba gye twagenda tekiina wakwolo n'abatali mu byabufuzi nga yava buvi eno n'ayingira NUP abo bangi kati oyo ng'ayinza obutakemebwa agenda mu biro ebibiina birala abo mbajja genda mu NRM watulira obbalaba ng'omujozi agujjako ogw NUP enkofira n'agiwummuza wali najja mu NRM eyo gurupu yakubiri. Gurupu ey'okusatu ye FDC eno nga bw'ogiraba Katonga najja nankumbi FDC eriemu etula najja nankumbi FDC eryeji etula najja nankumbi bano bali kubyabo osobola kati bannange kyekikulembera eggwanga bazita instruments of power. President bw'alayira bamukwasa constitutional book ekitabo kya ssemateeka ne bamuwa fulaga yaffe y'eggwanga bamuwa ekitalo ekikuuma eggwanga bamuwa ebintu ebikuuma eggwanga nga naawe obufuuka prefect ku ssomero bakulayiza era ne bakuwa ka certificate prefect 2024 ne uniform n'ekyuka ne kabbaji ne bakutaaginga naye ani alina instrument of power za FDC then Katonga balimba bamalidde abantu obudde beekoze obukerege babuusebuuse era kuliko ow'omugiini yagwonoonamu eri mu DP n'agwonoonamu eno n'agwo kati yatuuka nga netakyasobola kati naabo ne tumakiriza bagenda kukola ekyabwe naye FDC eri najja nankumbi egenda kuddamu recruiting more especially mu Eastern region oboyi java kuvira ddala Mbaale paka Busoga wanu Busoga region West River Nile we ebesi ali mukutalaga byalo esije tayina waka bogera abantu bayina waka ngoleta besije naawe esije is doing volongoto besije I'm telling you over ku muntu nga takyaswala ye besije kati alu afirwachi abantu bali basatu bw'oba tunyawo oti osaasirako Elias Lukwago omulodi Dr. Kiza Besige ne Semujunganda osaasirako Semujunganda yakyayina ebintu byakyayina okukolerera okufuna politically ne bali ababiri babifuna betaaga kimbu Gonzalo yasoboka kuba president wa Uganda tali mbwave wali kuba omulodi Besige ozakima aluzagenda kukwata buyinza naye ino sigalanga yebesije remember Odinga Odinga yatuka nga kima itagenda kufuga Kenya naye nabeera waawo n'atukola buli kya paka we yatuse ku level kids akali kangene mu African Union twagenza omulenge ali ku farm ne muzeeyi ate ne simanyi ne Luto nga wali what was the logic tudde Masaka so kati ye Masaka eno NUP ng'ekibiina kyo kyaluuzinze era kinafuna bamemba abakivaamu bayulike naye banaayulika yonna gye banaalaga yo oli omu akyali solid afunamu ne force yali badde repressing nga bano gye tubali twogerako eya PLU tugambye olidi yagikwata n'asooka agyeddiza ate n'agyeddiza mu mbeera eri royo
nakuwa obwa minisita gwa Piero ye yali draftinze program saba government ata abaana ate omusabanga minisita we kati abatanga gwe omwana asabye taata naye kola kino era n'owuli yaligambye government ene tandise ofuna obuzibu mu security kati gwe minisita wa gwe security gwe wa defense gwe muduumizi kiregeeza obikola on behalf of this nti Piero yu yali ekoze ekintu abantu kye basuwadde nnyo bongo yali emobilizinza abantu abayita mbu tuli bakoowu zekyongamba byabufuzi mwana nze nakuwa ebibiina abantu ina kyongamba gavumenti byakyaikolipo kati yo negenda ng'ebanoonya gwe newoba ovuma gavumenti newoba ovuma opposition yo ngawuzibu bwaki tensonga kati nebateka okukunga mobilization yali so massive naye ng'abantu tebakiraba kati ye Museveni yakiraba era n'anoonya mitwe ekyemikulu mu kintu kino najjamu Namutoro very good najjamu Balamu very good wowe another lady mu northern sort of ne mukama waabwe kwe force ya mukama ate Balamu yali bikoze nga mukama we siyalagi omukulu namuwa ogufo omukulu yabiraba wali mu birthday yasooka nti if I can mobilize abantu bano mweno birthday kiza nsobola okukola take yali birthday tugifuula concert buli birthday buli kitundu yali birthday nefuuka bulungi bwansi ne tugenda paka etwayimiza kati ye n'akifeeling nti one mic can do some work among these people ola muvubuka alaga mwana aje tuyina isuubi MK kati oli yakimanya nti one magoya good mobilizer just ko akadde kati koma weno okola emirimu onaddayo ataddize mu kutereza amaje simanyi ngongedde emisaala simanyi nterezeza wano simanyi kati emirimu atagikolera mu house yali yetongodde mbusimanyi nange enzimbi akazigo tanaga koma wano ku boys court ogirobeera wano soko olongoose toyina tosobola na kuwasa kati eyo force yegenda okukomya wabantu nga batwaha kagabo bano simanyi bayirawo omubiri bakazi bebashi kwegamba abantu abaali balwanidde mwene UP ne bagenda muje bayita Piero yu kati indirect oba direct babazzayo mwene alimu kitugamba nti omulimu gwa Piero yu abagubuusa amaaso gwe kuno Museveni gwafunyemu kati nti bwe yabaziza munda bonna abali bayingidde Piero yu at least 50% baddayo mwene alimu ne wali wafuluma ngata onkulira kati bwe abazizaayo munda kyegait singa ebaddeyo emasaka ebadde egenda kwongerezoganya bano abayita aba opposition kuba baluna kasolo bonna babadde bakubye vibe era bali badde baga mujje mu Piero yu kati yeri wewe wali genzo labanga badduka badda mu Piero yu twalize twali abine Piero yu litani emasaka kuba yali yokko ne twali abine litani nga bazze yokko ne muzeyi n'akikwatamu bw'akikwata ne force neddayo wa Museveni munju munda kati ye Museveni advantage agenda okufuna buli akooye nga yakola omujasi yayonona mu mujini agenda mwene UP oba sekyo independent ate independent balininga kwani agenda mwene UP Piero sorry mu wa Museveni anti kyatuga nti wali nti Piero yu yaddayo munda mwene ale mubajjanga independent ohanga independent olega mwana ne Piero yu anzengenda yimbi ya independent ne tubamanyi wa independent some leaning ne abasinga bagenda kuddayo mwene alemu is a force anti saduze nagambye abamu bagenda mwene alemu abala bagoberera Mpuuga ne Bwanika abalala be bali omanyi omusajja ndoza yali radical hange fam wemba simitex erinnya lisiri kutte bubi yali mu FDC ye yagamba ko mbuze ndi opposition Dr. Besi ne wafuka president nzenzerayo mu opposition kwega kitegeza ye ideology ye yakuvuganya no bwaba simu wakanyi criticizing nedda wanu wachamu ne oba mukwano kwenga gwatudde mu ntebe tekimugenda kusonga nedda muzeyi wanu wacha kitegeza akimanya bwo yingira mu government 99% okkiriza bukkiriza kizibu okuwakanya oyina kuba bweru kati obeera bweru n'obeera good criticizer oyo munabi bafuzi mulungi kati kitegeza nti waliwo abo nga yetagisobola kwegatta mwene alemu bebogendo sanga agenze mu FDC je tuwogeddeko force eyokusatu nti FDC waliwo ekibiina ekiraga kyo kikyakola emirimu kiri byakyo era agenda kwaniriza abaana abamu ogendo laba tisimanyi actually ye bannaye nawudeko omulangira weeyo busoga sort of yazeeyo mu FDC waka era nawudde jjo omwogezi kigonjako ng'alangira munayo no baali baamubuza nayo yafudde ku force ya Dr. Besigye naddayo mu FDC najja ne kadi kwa katugenda mu kaseera ka kadi kati ole ensonga egwaliwe gongambire abantu bano bagenda kuyulika bave mu UPF irwe badde mu ziri forces kati yensonga jo wadde ekibatwala mu ziri banoonya zikadi kuba ni UP kati gambye yuliseemu ebibinja
ebibinja bino ebiyulise force ya people power our power yinza okukendera mwene UP si eyinza wala yakendera gitwayitanga vibe yakendera ndi balwanye nnyo emyaka gino gye twakatambulako giri ena naye beekuba bonga bo ne bamaliza nga abantu babalekedde kyakusalawo bwe batabalekedde kyakusalawo olutalo lw'emasaka lweruzze ne lubalabisa bonga tugere ku Mpuuga ye nga ye Mpuuga aliwa kati ye aliriddawa mu kifaananyi Mpuuga nga Mpuuga ye naali lying ali Mmengo naye individually alina ttandika kike era n'Abed Bwanika tugaye nti mu pipeline waliwo ekitandikibwa naye kati kyekya Mpuuga asigadde bwomu ne kyaliwe Bwanika kati zimobilizing abalala genda bitoli basi kyakulabya koleko kimanya kabonera ne kyaliwe basigadde aba batandike ekyabwe wetololemu wali eri ku kisenge so kati kyonna kyekiri ayimiridde mu bbanga ayina okumobilizinga aba naye nga gambye force gy'ayina okutandikirako weeri era bwemulemerera no work done ali bw'omu kiddamu ne kyaliwe Bwanika bayina ttandika kyabwe naye nina ekintu kye natandise okulaba waliwo abantu abalinga abataagala mwegattako Muwanga Kivumbi Beti Nambozi bakireke abantu abo babuzaabuza obadde tebaagala mwegattako mulimu abantu etuba tujjadi bagamba baziyita omukwebwe mutajjibwa akadisi mu busiraamu ngani kati abasajja politika nebebulebwa Nambozi yajjibwa akadisi mu byobufuzi bye Uganda Nambozi Salongo luwa bebadde njogirako group abo ababayita DP block obalaba abo tebajjibwa akadisi alukwago tali mu DP block naye kwali ku list y'abatajjibwa akadisi kwegawadde tali ku DP kuba nawo kuliko abatali ku DP block naye nga tajjibwa akadisi nze sivuma abantu sizole abantu naye nakugamba fikinze enkulidde ku kibuga kuno olabe buli kintu omusajja abadde vibrant prominent man nga agoberera ebinadde wakana akuterako radio ngoli wa myaka egi n'afuma munyo agenda ku mukolo wali bwe baategese n'akomona ga abantu badde wali eri omukulu abadde gundi kabaka yabaddewo president azze gundi azze n'ensonga ebaddewo eti balwaniddemu nafunanga information kuva ku source paka wentusona ate kano nanyamba nembanga nange ndi research ngoberedde abantu bano nze nasooka okulaba abasajja bano Mpuuga Seggona nasooka okubalaba eruweereeyo waliyo okufiirwa Paul Kawanga semwogerere twali batondoza ali P3 P4 ne bajja omwami yali wa DP nga afa gye twasooka bisoma balitanga Rosias tugenda tukuyimbira abakulu abazze ngokufiirwa ne tuyimbamu awo abagenyi sanso bala baati muna ebyali bya bufuzi season ezo twali tuyingira ndoza kaluka 2 mukaaga awo 2 gumu kuba 2 kali ka 2 gumu 2 gumu 12 nali mu P3 kati 2 gumu nali mu P4 kati mukaluka gatugenda muka 2 gumu awo bakyali luwero mukufiirwa nendaba abantu kati bwenveeyo nzija okwera bagemanya gwemanya naye muganda wange njagala mbule bantu group kipaya abantu nga basatu abaliko mu ssuubi Muwanga Kivumbi Beti Nambozi bakireke Elias Lukwago ono waliwo omusajja wafono wawa Mathias Lwanga Bwanika Bwanika yalimu Mpuuga yalimu amanga others kati nze njagala ombuulire bantu ki abaali ne Dr. Besigye we FDC muje bayita people's government ndoza kwaliko bantu babiri kunzo ba kwaliko Lord Mayor ne Beti Nambozi kati bani abali mu struggle ya Besigye awo abo bokabe bali kuba bali abala ate bawagira mbabazi very good ologirira naye nga tebali mu DP naye nga bagamba baki bali bambabazi no bali mu DP ne bawagira mbabazi ati kyenkulaze gwosalo omusajja musiramu kwegamba Katonda ali kisazaamu ne bakusanga ng'ova mu kayumba k'abasajja tukujja kadisi oli wa DP atova wano these people bye babaddenga bajja bakola leero oli wa mbabazi enkyo oli wa Besigye leero oli wa Ssuubi oli wa simanyi ki kati DP buloko kati wa Nuupu ebyo ebibaddenga bikolebwa nti Yesu osaala tetuwaka naye batabani bali bwe bati gwe kenyi twakusanga juzi wati ogibwa akadisi wadde ku muziki nti ebintu bibazenga bakola akagurupu ako tebagibwa akadisi oba otegedde ekintu ekyo
Kwegadde logic is nti bana abatugenze tukkiriza nti oba oli awo waliwo either abategeerera oba si ekyo nabo banoonya kavugiddewa. Bobi Wine yaliko amasannyalaze, Besigye yaliko amasannyalaze. Kagati banywerera wamu. Tebasobola kunywerera wamu lwansonga bo ne mu mitima gyabwe. Bo balina kye banoonya ekitali bukulembeze bw'abantu. Kwagata alina kye yakola ekyali ekyenjawulo. Ti mu kalulu kano akawedde Nuupu ye yalina amasannyalaze. N'agenda mu FDC eyiika. Akati Lukwago sagala mmwogerako olw'ensonga Erias Lukwago nze kasaya gamba omulodi wali mbuze lwaki omulodi wali. Ngenda obuuza abasanyo nga munayo omulodi yo tumwesonyiwe. Kwego omulodi basaponsa b'omulodi be balwana because I'm told Erias Lukwago ono banneera Katonda asaasire nno kyekyo kyolina omumanya basaponsa b'omulodi be baleetera omulodi okubeerawo. Oyina n'okukasa nga omulodi alina n'endagano saninga n'aba Nuupu. Saponsa w'omulodi yali kwega omulodi ye waali yaliwo era waali yaliwo. Kwegamba ko tujja kayitaawo bwetula. Neyanze gale ku fake media. Alokomenye badde nsoma nongo myayaga. Agambe fiki oli muvumbuzi. Amayindi zaye yavumbula. Kweli. Nene zaye aleka bamuvumbuli. Zaye ndoza na yayine yamubbirako. Kansoke mpumulemu. Tukomewo njaga tanikire ne ba foot soldiers abali muno. Abantu bano ndowooza abasinga oyinza izo bamanyiko mbeera zaabwe ziyinza obba zifaanagana n'ezo n'ebintu bye mukola. Mawulire gayitinganye nti baakubye bannamawulire. N'abamu kw'onoolaba ddala bano ab'e Masaka tebasinze kuba bakyala. Then tugenda kwogera ku paliamenti y'e Bungereza. Kati eyagala Joel Ssennyonyi ajje ku bukulembeze mufo kya Bobi Wine. Wetojja kansoke mpumulemu ate tukomeo tukyalina Bagman.